mu Uganda tosobola afuna justice okujjako ng'oli mumanyifo oba ng'olinamu akasente. Abasinga you are attacking me in my DM nga mugamba munjagalako nno n'erinnya lya Chosen Becky ne Bawe. Mind you, mwe mwakakitegeera ennaku ezisatu mbimanyidde emyaka. If I wanted to destroy her name, singa nakikola dda. But waliwo ekintu ekigenda nga kidevelopinga ne kituuka ekiseera nga it's out of hand. We are talking about a young mother. Ayina okulabirira abaana babiri. Toddlers, abatayina kyakulya. We are talking about a mother who doesn't have where to sleep. We are talking about a mother nga n'aba family ye tumweraliikiriddeko. We are looking for her. Leave alone supporting polygamous marriages. Guys, 100% I do support polygamous marriages. Nange nze kenyini nsobola giyingiramu, but polygamous marriages is only for those fair men who can balance their women. Abaana babiri bakulemye okulabirira. Owasa omukazi ayina abaana abalala. Anyway, that is fine. Naye, if I wanted to destroy Chosen Becky's name, bingi bya nandiyogedde because mbimanyi bingi nedda dikamrani, but I can't. We are just seeking for justice. Oshitegeera. Ffe twagala omwana ono afune obuyambi. A young mother who is taking care of 2 kids. Abaana abato abatanaweza yadde emyaka 5. A young mother who doesn't have where to sleep. Oshitegeera. That's what we are talking about. Ffe n'abakazi batufuulinga. Omusajja asobola kugamba nti you wait for me for 3 years ono mukazi mwagaddeko sente. And you be there waiting because gwoba omwagala era omwagala nga daddy w'abaana bo. Chosen Becky, eno couple gimanyidde ebbanga. You know how old Rashida is. You know what she's capable of. Obadde obeetoolodde, you know each and everything. The least you can do is to support this woman. Because wallahi billahi kyonna ekinatuukako n'omwana amasimu gategaliiko ewaka taliyo ffenna tumunoonyeza buli amunoonye ng'akubira nze essimu. Nange ndudde okwogera naye. The last time I talked to her, nemugamba tukole video weeyogereko mu bantu. It was 2 months back. Sagala kwogera, temuntabula. Okitegeera, temuntabula. But the truth is, ekintu nga tekinakutuukako, tomanya how painful it is. This is not polygamous marriages. We are talking about careless, selfish men. This is not polygamous. Polygamous kyanjawulo nnyo. We are talking about omusajja atalabirira abaana be yazaala mu mukazi gw'abadde naye ebbanga. Okitegeera. Abaana abato. I will never forget that day my sister approached her. Namubuuza oba she's dating Daddy Cameron. In my life, I will never. Namugamba nti ba mikwano, whatever. Guys, stop sending me stupid messages. Mbumunkanga webiba nti byali bya mawulire nti twetwagala mawulire naye nsobola funa ba interviewer abo ba YouTubers mikwano gyange nenteekawo sister wange nakola interview, but I didn't. We are not looking for likes. Sinti likes zenina kati nakazifuna nti oba follow jenina kati nakagifuna. We are not looking for any of those. We are talking about justice. Naye mwabuzibu bwe muyina every time omuntu ayina erinnya muwulira nga ye muntu yekka. So you can't wake up one day and you support a woman gwe mutamanyi. You can't wake up one day and you support a woman abona just because taina sent, just because taina linnya. Actually, muna nsonyiwa wemba nkambuwaddemu, but messages zezo musindika. Me, I'm not scared. Simu abandiisa. And we are talking about someone's life, someone's kids. Abaana abato, omukazi omuto. Okitegeera. Chosen Becky, you are a mother. You know what it means to be a single mother at a young age. At least go okuzeemu. You would at least support her. Chosen Becky tabirimu. She has been a family friend for years.